Mukwano teweeraliikirira nnyo nze ŋŋumye. Aida tomanyi kyoyogerako. Kati tolaba awo bw'oli. Ne bwe kaba kantu katono nnyo bwe kati kakukanga n'ofa. Pressure bulwadde bubi nnyo. Kubiddeko maama mu kyalo ne mugamba. N'angamba mbu neyiba wali n'eddagala lya pressure era mbu nonkeereyo enkya ndifuneko. Kakati nno ekyo tetwetaaga kigayaaliramu. Gendayo kati. Bibwa obudde buzibye. Okay, kati gwe oba olaba nga obudde buzibye. Nze leka ŋŋendeyo kuba nsobola okukosa obwangu. Anti kati era ne bw'ogendayo eddagala akolakola tannalifumba. Kati oba oyo agenda ddikolera ssente mmeka? Ezo zo ssente simanyi naye ate era woba opulaningira ku zino ze wampadde nga ngenda olaba omusawo zo ziweddewo. Aida kankubuulire. Ekya ssente si ensonga enkulu. Ekikulu nze kye nnoonya kati okutasa obwangu. Ne bwe kiba nga kyetaagisa kutunda nnyumba eno oba kwewola looni ndi mweteefu kukikola. Kuba ekikulu nze kye nsinga okwagala bwe bulamu bwo. Kasitamba nga ntaasa bulamu, so totunulira kya ssente.